kale some water legendary music doctor Nantakoga Nantamegwa music Chameleon of Uganda International ochimaine mbili abiri mwezi 3 wewe bali kutoka mbili abiri mwezi 3 ne bili ya bidda kwenye bitu kamunenga nsokukobaza bakwano bange bonna bambye batwagala obwemage you know to celebrate emyaka sebe kama tukoche bipira tukubendulu but listen to me, what are you doing next year? When next year na ina asatu mulumu oyagala efaanana etya omwaka omupya ekibanga kitabo kipya bwokiwandika muki ebigambo so nsabira bakwano wenna abali eyo babiwandiika ebigambo 223 radio Louise bayibali baga nti obudde kati Katonda twadde obudde buki obulala saazo zinyinzi tuli wano wali abali mu mbeera ateta eteyagaza kulika yebulaya twamulabanga ogenza okufamire dokita ayogera bingi nnyo nti dokita tagenda genda biki ali katika gabe my brother nze nasooka ogenda USA nga ne family tegendangayo then abo ne bagendayo ate kubo oyagala kukola bintu nga biri original obanga biri nga bigasa kola bibyo you know kati kino kikola ku lwange nero kwa abantu bakkiriza mbere celebrity so banenya nabo ku bantu babimbuuza but the realistic point about it is tumaze emyaka ebiri sirabaira na family yansijiraba embassy nzigali bukimu kigali so nkyebaliza Katonda nakyo tugenda tugadde omwaka 2022 ebisomooza bibadde bingi wamu n'ebirungi Dr. Jose Chameleon gwomu ku bantu betwalabya nga abasitula music wa Uganda kino kitegeeza ki eri gy'oli era ne 2022 abadde atya ku side ya superstar Jose Chameleon 2022 yatambudde mu mbeera yonna ebyaddala netawedde bulungi nga balina kola ki kugwa eri abamu mu music fraternity kati mutawani wange mukwano gwange muto wange Mr. Saha esawa zinaina ki alimu obanchite ntya simanye ali mu ddwaliro mulwadde nkubiddwa amasimu ngende nagende Samu kasane mga Samu ebivuli omusajja mu byataakoze kagende bikole ki bimukolere no matter the balance bizo butafaanagana naye kati kadde mwenna namwe abandaba watwetwagira you know tusoka abakamwe netulina okuba n'ekisa kati esaawa zo ndi ku Sheraton mbadde bakuyimbawo nga bwobirabye ne bamisaha ali mu ddwaliro ayina bills omulimu gutuukirire nga bwalina okubeera naye ensi bwetedde by the way ezo kozi okubeera jeno olina okuyita mu kozi ezo kuba nange ezo kosa zasoma naziyitamu naye nsaba eggwanga lyonna buli atulaba mutereyo omwoyo King Saha naffe tumusabire okuba nti atereera naye koyogedde ku King Saha nga gwe Dr. Jose Chameleon Nantamegwa Nantakoga music doctor ebiseera biri we mwayimbiranga entalo zaali nnyingi nga muyina entalo Bebe Cool Chameleon Bobi Wine ennaku zino kati waliwo entalo tetumanyi zifubutuka King Saha Bebe Cool baani ensonga eyo ezogerako kinga gwe master wa music mu Uganda ate nga bonna bakyalire kailanti obuzibu oteesemu naye jagamba nti Bebe Cool yeefuze era nkyogera mu kamera ne Saha yeefuge sala ku simuyisa mu maaso omanyi omuntu wakosa nakulekera ekiwundu kiwona n'ekiwundu ky'omutima tekikola ki tekiwona kitiibwa kyonna kyemuwa mbadde musaba 2023 abeera wakwatagana nange ndaba enkyawalana naye esazo nerowooza nyayabbata but what I mean to say is kwefuga wangi nalina okubeera Australia ne Bossman Entertainment ne Koffi Olomide ne visa zalwayo maye abantu batya nnyo okwogera nti bamume visa tebagimuwadde but I am a visa myself guy yabitegeka event yakerewa nitaso agenda ne Koffi Olomide yakerewa Paris so wekyatukawo bwekityo nyinkera kumakya kwasa booking kuba bali bambuuking adde Australia
naye era nsanyikayo bakyali bange nensisiganye nabo omukadde kano nti ekyanziyo kasi kunoonya ssente this year navuddeyo kunyumirwa ye Christmas yange esoose emyaka 22 okera ku makyanga bakwano bateeseewo emmotoka mwina okugenda okukola eno Christmas nakeera sirina program naye nebaza bakyali bange mwena wetusinkanye nabo bwe manyi ogenda abantu balowooza mba nyumya ku ggwanga muje si kyenyumyako nyumyako story yange nga Chameleon ate bumanyako nyumya ggwanga muje nti eri census nja kubala buwagizi nja kuba bwe natandike mu 2000 maybe nali nfumira abantu miliyoni 15 simanyi bungi bwabwe kati bwe namala okubalaba mu bungi obuddako awo ngenda okutetenkanya ate mbasavinga byenkana wa n'obunene bwabyo naye nga mwena mbagaliza omwaka omulungi bakulaba ku social media awo ebifaananyi nga bitambula ng'oline omukulu Palaso kwegamba okikola otya okuba nti abayimbi naddala nga Palaso abantu bwe batyo bakuvunamira ate ng'olaba nti nabo at least bafudde anti kati olaba mulimu abantu abatuukawo leero olwali ne bafuuka ba celebrity nga tetumanyi gye baava nga baboneka obubonesi nga kibunoomu muganda nga abantu bonna abaneetoolodde kuviira ddala ku DJ Black Baredi Bantoni Bachaga n'abapya ne Bapalaso bamanyi olugero lwange bo tebalaba Chameleon lwaleero balaba Chameleon lugendo lwe Palaso yambuuzaako naŋŋamba ne blood gwabikola otya nga tewali akulagirira kati osanga abacelebrity boolwale sigeza kuba Jevanaman ba artist balange big up naye ekikulu ekiriwo muli so fortunate mwina ne social media mwina mediums zonna nazire zintunuulidde ffe twabikola nga twali medium ate tubikola nga olwo medium ate tujja bikola n'ekikulu kiriddako si kuvunamira iriz Palaso kyeyaliko isooka ndi mukulu we obanga okidawuti agenda kuguga ekyokubiri ndi mukwano gwe ekyokusatu ndi muyimbi we ekisembayo ndi mubi andi music omulaba music gali gaba amazina abantu batende bagandi Messi asamba atyo omupiira kiri kyamutondebwa mu kyamuwagikwamu mwekiri abayimbi banyi bajja mu business nga banoonyamu ssente neffe byatuzaalibwamu kati ngenda kugaba mukwano we n'abaana ba ne 2023 na hit yamu ne 2024 ne 2025 paka mukama lwalinnyula kuba ndi hitmaker kakati ngenda kubuulira ekyo ekibuuzo kyombuuza kifaranga abantu babuuzanga Tyson lwaki okubiranga omuddakiika 4 si musango gwange kati neetaga enyiba 10 gwekibaika mukene kamu kalina protein value yemu nga empuuta kwa kyona kyenyanja kiramba the protein value and percentage is still the same kati neetaga ennyimba meka omwaka okusigala ndi Chameleon kati olwa lunaku lwaliro na 3 mundu gye tubaddemu mbadde mu nkuuka neŋŋeera yina gye ndaze nze mbadde nkebera mundu yange nyinza okugenda 2 ng'emundu tekyakuba oyogedde omwana bayogedde kyokuba nti nno okuba oluyimba lumu ne lukwata omubabira ensi yonna ekindi naye sokoleke nkubuuzeeyo nze nduletewo anti music ona bafamasi bw'oba oyagala eddagala lya ddalu jjanga ogulera eddalu ery'olubuto gula eryo bw'oyagala lya musujja gula eryo so listen to me banayiga kibana okwandasanga oba ensi yonna kirina okwandasitanga nti ebyange byentunda ntunda ddagala Katonda yanyamba nampa eddagala erya buli kika nnyimba shida za duniya nerijjanjaba so ene sokumala ekibuuzo kyo kindeetedde ku kibuuzo ekikubuuza nti onansonyi okubuuza kano ke ngayiseewo katono ekibiina kya superstar abantu bakwagala nnyo abayimbi bakugoberera ng'omuyimbi nakinku era wakola ekibiina kya superstar naye kikola ekyo ekibiina kya superstar tebakikola era kimba superstar beekola bo bennyini negwe wali akiridinga nga president anti bannonda kyakomawa tetukyakula tukyali ba star tukyali ba superstar kyolina okumanya kati kisigadde sirina bwe mbinyonyola by the way because bagita Uganda Music Superstars Association temuli mu Uganda Stars Association okugeza nalabyego ndya bukedde eya vision okay so kali kosunyo ekyo
nti ba superstar tukyali ba superstar ffe tetwetaga id oba badge or anything, we are just superstars. Akiwakanya yenna buuza mamiwo buuza dadiwo buuza bakwano bo nawe dda mu kafunda wewe mutojo ojja kulaba nti eri Superstars Association nalondebwanga president seeronda naye tekiŋŋanira kusigala nga ndi superstar kakati yekyakoma negikiraga nja bibanjuli olunaku lulala. Ennaku zino waliwo omuze oguzze mu bantu ogwokuba nti bakola lisiti ez'abantu naye twalabye nga media house emu yafulumiza lisiti ng'oli ate ku ba socialite badonize era bakukompeyalinga naawe. Ya naye omanyire Mitchell Summit tetumalaako bantu ddembe, buli muntu asigale n'entegeera ye. Gwekiwa essaazo z'essaawa 6 oba 7 tuyingidde January, Australia yagiyingidde jjo. Kati buli omu oba mulekere ebbeetu ye. Bannayuganda y'ensobi gye tukola nti olyoddira entegeera y'omuntu naye ogifuule yo. Goloba oli wa yero oyaga kufuna muntu red, oba oli wa red yo katuleetwa obulamu ki bumu. Listi black agiŋŋambyeko oyo simbi naye ntegeera ya ssekinnoomu si ntegeera yabaki ate si complaininga naye ekyo kigwana complaininga my brother nze siri mu listi z'abayimbi si butakkiriza muwe abalala space abalala batule ku nnamba ezo ze mungabira kuba nze siri celebrity bagiyise top 100 celebrities siri celebrity my friend I'm a superstar olwo lugendo ezo listi ebyaddala bwoba okiwakana gwandaba unfortunately ojja kunyiiga naye nze ezo listi zigwanire zibeerako. But doctor sokoleke kati bamanja akiba kyoteeka ku listi eyo ezaba celebrity mwagala mbere ko celebrity kintu kinene kirimu olyeso ne lwasa celebrity wakye yakola kyanjawulo ne celebrity yakola kyanjawulo bonna ba celebrity nange ne celebrity kwandi wanjawulo naye ate nze nabyenguza abantu byenkalakkalira ebyomu bikaddiwe bya celebrity naye byange nga nga tukimaliriza funze because sebo leero 1st January nkimanyi muludde okundaba nenjagala tumalirize kuba nenjagala kuyingira mwaka mandeda tukole bati mbuza ebibuzo 5 bisatu nedda ekya URA okibuuza muntu mukyamu mujjukire bali batwala escalade ku legend hit after hit nentabukira omusajja katwakyo kimbuuza 223 gati kyaliwo 222 URA gyeko ekola omulimu gwayo atafuna tasasula afuna asasule simple. Ensonga y'eggwanga mujje liri vumbe ebyadda mujogera nako nempulyaga nememensi tudde naye realistically tujja kikola nga bwe kigwanidde kyenja okugamba nga 10 February mpita bakwano bange mwenna siyita basunze omusunzi jangu ku lulo wabula mpita baganda bange betweyagadde emyaka gyonna abantu bali abagala Chameleon abagala abantu abajjanjabibwa mu ddagala n'eddwaliro lya Chameleon nsasage bro gwe jangu yo olabeyo lugogo ng'ennaku z'omwezi 10